Tugenze mu deep politics. Pay attention. Kubanga eno video ya mugaso nnyo. Tambuza video etuuke buli wamu mu buli nsonda ya ggwanga. Kubanga eno video ya mugaso nnyo eri bannayuganda. Otherwise, musobola okukozesa obutaagala Museveni n'obukyayi bwe mumulinako n'amaanyi ge muteekamu ng'ate gagenda yamba ye. Museveni ya paradinga abantu be. Ngeri bwe kimulemeramu NRM eno mu opposition ayina be ya paradingayo. Bali eyo beefudde domanti. Bangi nnyo bava mu magye like Sovu Sejjusa, Tinyefunza, like Sovu Mugisha Muntu, like Sovu Besigye, like Sovu baagala okukozesa amaanyi gaffe Museveni yeeyubule. Nga bwe yakikola mpuliriza bulungi. Museveni yakozesa bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda mu nsiko naye ne balwana nga balina obusungu kwani ku Obote. Naye bagenda okuva mu nsiko yeye yafunamu. Kitegeeza obusungu bwe balina ku Obote Museveni yabufunamu bajjajjaffe tebabufunamu. Tuli mu kulwana lutalo luno kulufunamu nga bannayuganda. Osegedde tugenda lufunamu tutya. Tulina tukulembera. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu president ye mukulembeze waffe. Museveni ya paradinga bannamagye Bamugisha Muntu, Basejjusa, Tinyefunza, Mbabazi, Basimanyi no Birali n'abalala bangi nnyo Besigye bali awo ne bapolitician baabwe. Kati kiki kye baagala Museveni abala nti kiri bwe kiba kimulemye kiri eri ekyokukyusiza obuyinza bwali waakiri abo wabana ababe abagenda okukuuma interests ze. Oba ompulira bulungi. Kati gwe munnayuganda wulira abantu bano balina kye beetaaga ekikyasinza okubeera ekyomugaso mu pazo yaabwe ekibulamu. Gaapu gye balina ebulamu yemmwe abantu tebabayina. Babafuna batya? Basindika abantu ne bataapinga eno ku Kyagulanyi ne bafuna obwagazi n'obwesigwa okuva eriwa Kyagulanyi, okuva eri abantu ba Kyagulanyi n'akulaga nti Kyagulanyi ye gwawagira ye gwayagala. Naye nga by the end of the day agenda kuwunzika akugamba nti bano tebalina plan, ffe tugoberera ideology. Ono talina idea. Aina idea yani ye Besigye, aina idea yani ye Mugisha Muntu, aina idea yani ye Tinyefunza, aina idea yani ye General Kayindo Tafire. Owulira kati Museveni akimanyi bulungi nnyo wali bakuttewo wayinza omulemerera. Ompulira naye wano mu bana abantu be bapaledinze bakyabuzaabuza abantu bamaze dde ebbanga lyonna nga bajja babuzaabuza abantu nga babalaga balwana. Owulira kati yasindika abantu be nga bakolera ye ne bajja ne batapinga mu babuloga baffe. Ompuliriza era ojja kugenda okuwulira nga bakuba kye bayita protest vote bakulaga biri tebikola. Bino bye bigenda okukola. Owulira oli akolera Museveni nga naye tamanyi oba nga amanyi oba onfuna. Kati kiki kye twetaaga okutegeera? Twetaaga nga buli muntu ajja yenna ayina kubeera ku mugongo gw'abantu atya. Ani akulira abantu? Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'abantu. Omuntu yenna ng'ali ku mugongo gwe oyo gwe tugoberera. Naye bano bonna abalala bonna abagenda okuvaayo saawa zino abalaga nti balwanyisa Museveni saawa zino oba bajja okulaga nti nabo beefuulidde Museveni nga tebali ku Kyagulanyi, muganda wange ova mu bbi ogenda kudda mu bbi. Kubanga Museveni aba yeeyubula bweyubuzi. Tumukutte wali talinawo kontrolo. Wabaddengawo okwekalakaasa okubaddenga kubaawo. Bannayuganda mumpulirize no video egenda bampanvu. Wabaddengawo okwekalakaasa okuzenga kubaawo nga Museveni yakututeerawo. Najja n'akulaga nti agenda tema mabira. Ne musituka okulaga obutali bumativu bwammwe lwaki atema mabira. Ne mulaga obutali bumativu ye ne kimuyamba okulondamu baani abaagala eggwanga lyabwe abaddala abalirwende n'okubeerako ne kye bakolawo. Wamala obategeera ng'agamba mabira mumuleke temumukwatako. Ompulira
awo ng'avaawo ng'akutegekera okwekalakaasa y'ensonga lwaki omukozi we Besigye yategekanga okwekalakaasa okutakoma nga kumuyamba okulaba mu baani abamutamwagala byaddala nga bali ready n'okubeerako ne kye bakolawo. Kati kiki kye twetaaga? Mpuliriza bulungi. Twetaaga okugenda mu kwekalakaasa kwonna nga Museveni takuyinaamu control, talina ngeri gy'asobola controllinga bantu atya. Okwekalakaasa kweruuka, Museveni yakwata omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuteeka mu kkomera. Abantu baateekawo embeera firi Bobi Wine. Ompuliriza, kitegeeza Museveni era yakuyinamu control nti atabuti Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu ne badde ewaka. Naye kati tugenda kusituka nga tugamba twagala ggwanga lyaffe Museveni, kye bayita protestive vote, ng'engeri yokka Museveni gy'asobola okontrolingamu abantu kuwaayo buyinza kyatasobola. Kitegeeza kuli okwekalakasa takuyinaamu control, yakutidde, tayagala tutuukeyo. Wasigadde emyezi 11. Owulira, tayagala tutuukeyo. Lwaki tayagala tutuukeyo? Era yatandise okusindika abantu be batandike okuba pulogulaamu eyo. Omukulembeze yazze n'agamba tugenda mu protestive vote, naye olaba nga ne babbuloga ababadde bakulaga nti nabo bawagira Kyagulanyi tebakinyeggako era tebakiteekamu maanyi. Lwaki? Nti kubanga babadde babaterekayo eno buteresi. Mpuliriza bulungi, okategedde? Tambuza vidiyo eno etuuke mu buli wamu, kubanga obusungu bwe tuyina ku Museveni, ate Museveni ayinza obweyambisa ate y'okufunamu nga Museveni bwe yakikola bajjajjaffe ki kye baakola? Baalaga obutali bumativu bwabwe eri Obote. Museveni n'abakwata n'abagamba mujje tulwanire wano eruweero. Ne bagenda eruweero ne balwana, bagenda okuva mu nsiko nga bo babakubye edda ekikono, Museveni nga yafunyeemu, nga bajjajjaffe tebafunyeemu wadde. Tuli mu kulwana lutalo luno kufunamu nga bannayuganda. Ggwanga lyaffe kutereera nga bannayuganda, so si kudda mu bbi, kuva mu bbi kudda mu bbi, ekyo nedda. Tambuza vidiyo.